Banange eyo motoka ya president bagikubye mugundu. Bagikubye mutiya gasi munda ate president ali munda. President ali munda motoka bakuba mutiya gasi. Mu mawulire agakagwawo breaking news gano nno nga si malungi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agudde mu ambush. Abasajja bamusazeeko nga bamulemesa okugenda wayina okusula. Jjukira basoose kumulemesa kugenda kukubalaale mu bitundu ebimu gy'abadde agenza okuba nga akampeyini wabula ate we buzibidde bamulemesezza n'okugenda wabadde alina okusula. Bino byanjawulo. Bamulemesezza okukubalaale nabikulaze oba ng'obadde otugoberera kyokka ate we buzibidde bamubulookinze era agudde mu ambush era wabaddewo n'akavuvuŋŋana ak'amaanyi kubanga ebitongole by'okwerinda mulimu ekitongole kya police, mulimu ekitongole kya FFU kye tuyita Field Force Unit n'abamu ku balabiddwako nga bali mu ngoye eza UPDF bagezezzaako n'okwagala okumuarestinga okumukwata era ng'abamu ku basirikale ababadde mabega wa bino omusajja ono gw'olaba amannya ge tegannamanyika naye nga y'omu ku basirikale ababadde mu kikwekweto kino okusinziira ku kavuvuŋŋana akabaddewo era ne ku mawulire genjagala okuba nga nkuwa bagezezzaako nnyo okulaba nga bamuarestinga nga bamukwata ng'ogyeko ekyokuba nti agudde mu ambush bagezezzaako okwagala okumukwata ekigendererwa nga tekinnategeerekeka wabula basoose kumulemesa kukubalaale mu bitundu byabadde ateekeddwa okuba ng'agikuba mu byonna mbikuleetedde ngenda bikunnyonnyola n'obutambi ogenda bulaba emboozi gye zitandikidde oba ensasage gye zaatandikidde buli kimu ngenda kuba nga nkikulaga wabula nga wenkoledde akatambi kano mu kifo ekizibu ennyo kubanga kibadde nga kibira abasajja bwe bamusaliddeko abadde ayolekera mu bitundu eby'Soroti City yabadde agambye okuba nti yapangisiza accommodation era nga bibadde byabuukingiddwa dda agenda kwebaka era omuwuliddeko mu katambi akamu ng'ategeeza omusirikale nti nze ngenda kwebaka kye mugamba n'okwebaka gye mbadde ngenda okwebaka tekikkirizibwa. My hotel for that. Sir, I have slept in hotels. Okay? I don't sleep in the bush. You are the man that has been following me everywhere I go. You know I sleep in hotels. I don't sleep in bushes. I don't know why today you are blocking me from entering the hotel. What do you want to do to me? You are failing to. I've been moving with you and you had good connection. I am inside my car. The problem, you want me to listen Allow to you. me to go to my and hotel. you are sure that I've been moving with you. I have been moving you and you have been moving very well, coordinating with the police on the ground. And then you agree on the venue. But here you are to agree with I the have police never on the ground. agreed with you where I sleep. It is my right. But you agree with the police. ngenda kukulaga story yonna ngenda kukulaga video yonna buli kimu ogenda kubanga okiraba n'ekitongole kya police bafulumiza statement naye nga statement yaabwe ekyamazima weetaaga okuba ng'ogiwulira kubanga ngikuleetedde ate era ngenda gikusa ngenda kubeera nga ngikulaga amagye n'ekitongole kya police basazeeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agwa mu convoy n'agwa mu ambush ne baba nga convoy ye yonna babadde bamaze okuba nga bagisalako tewali agenda mabega tewali adda mu maaso tokkirizibwa kudda mabega gy'ova tokkirizibwa ate kudda mu maaso wabula ekitongole kya police balina statement gye bafulumizza ngeno statement ngenda gikusomeramu mu lutambi luno oba mu video eno ogitegeere bulungi nnyo wabula ekimu ku bisinga okuba ebyobulabe poliisi byetasobodde kubanga ennyonnyola kyekikolwa kino ekyokubeera nga baddidde tear gas canister ne bagikasuka mu mmotoka jjukira gye buvuddeko mujjukira mwaka oguwedde president we yali ava e Bulindo mu bitundu bya Kira municipality ewa Kanso George Musisi bamukuba ka tear gas canister ebyaddirira mu abimanya kakati olunaku olwalero baddidde ka tear gas canister ne bakakasuka mu mmotoka president mwabaddemu ennyini era nga ka tear gas ako kabaluse ne kabanga kasabadde okuteekawo omukka ogubalagala simanyi mbeera ki mwana abeera wabula nga akakebe kano bakakubyeyo mu ngeri ey'obulabe police mu kiwandiiko kyefulumiza kino tekyogeddeeko. Banange eyo motoka ya president bagikubye mugundu. Bagikubye mutiya gasi munda ate president ali munda. Yes, nkugambye wenkoledde akatambi kano ng'embeera si nnungi nnyo president tali safe ne ttiimu ye era nga tewali n'omu ali safe wabula ensonga zikyatambula simanyi katambi gwe okalabye budde ki naye nga wenkakoledde abadde amaze okuba nga agwa mu ambush omu ku basirikale gwe nkugambye abadde ennyo oba abadde omusaale nnyo mu kuwa ebiragiro n'okukola bino ebikolobero by'olabye era ne byogenda ogenda maaso n'okuba ng'olaba omusajja ono oba omanye ekifaananyi ekyo amannya ge tegannalabika wabula tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tufeffetta n'okufuna omusajja ono yaani asobola ogenda maaso n'okuba nga ateekebwa ku mpewo
ense mutegeere. Kakati ensonga nga tugitadde ebbali, nyongera okutegeeza nti waliwo omusirikale wa poliisi era eyalabiddwako ng'ayuzaayuza fulaaga ey'eggwanga erya Uganda. Omusirikale oyo ebibyo biyinza okuba nga si birungi kubanga kino kiba kimenya mateeka. Kakati ngeno tuli mu ambush nga nabiri nabyo twetaaga okuba nga tugenda maaso n'okuba nga tubikutegeeza era gwampuliriza weetaaga okuba nga ogenda maaso n'okubeera ng'obimanya. Kakati mu kaweefube waffe oyo twagala okuba nga twongera ku fulaaga obungi bwazo. Neebaza bannange mwenna abazze ne mutuwa fulaaga, neebaza bannange mwenna abakwata fulaaga ne muziwaayo ne muyambako ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga fulaaga zino zitambuzibwa kubanga kyamaze dde okubeera nga kitegeerekeka, kyamaze dde okubeera nga kyeraga lwatu nti kati fulaaga yafuuse kyakulwanyisa. Naye teweerabira kano kabonero ka ggwanga. Fulaaga eyo gy'olaba kabonero ka ggwanga, wabula abamu ku basirikale olw'okubeera nti balwanyisa buli nteekateeka yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'aba aleeseewo, njagala okutegeeza nti baatandise okulabikako nga balwanagana ne fulaaga y'eggwanga era omu yalabiddwako ng'agizingazinga. Kakati gwe Munnayuganda ki ky'olina okukola? Yongera era teekamu n'akajanja mu kugula fulaaga. So gwa contributingira ku mukutu gwonna oba contributingira ku nsonga yonna kasiteba nga ya fulaaga. Taumba ndi naawe era nyongera okukubiriza nti genda maaso, tokoowa ate tolekerawo paka ngene ensonga emaze okugguka. Naawe asobola okubanga okontributingira ku mukutu guno nga bulijjo ntera bagamba. Era neebaza mwenna abatuwadde fulaaga mu mpeke, abatuwadde kasente tugule fulaaga. Waliwo abaguze fulaaga 2, waliwo abaguze fulaaga zonna eziba ziguliddwa. Yongera okubanga zigattako kweyo ensonga. President tali safe wabula ensonga ya fulaaga yo tukyagenda maaso n'okugitambuza. Ennamba ezo z'olaba zireeta amannya ago 07560895 ya Airtel, 0776947508 ya MTN. Okusobola okuyita ku nnamba ezo olina waddembe okusooka ogikubako n'okonfaminga nti ennamba ntuufu era tusobola okontributinga ku nsonga ya fulaaga nga Red Zone Media family. Era oba oyingidde mu family eyo butereevu eya Red Zone Media okubeera nga naawe oli omu ku abo abagenda maaso n'okubanga mu contributinga ku mulanga ogwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga egenda maaso n'okubanga etambula. Wabula nga wenjogerera era nga wenkoledde akatambi kano, Robert Kyagulanyi Ssentamu agudde mu ambush. Abasajja bagezezaako okwagala omukwata wabula ebiragiro tebitegeerekese wa gye biva. Abasajja abamu tebabadde na mu uniform ya police oba y'amagye nga bali muleeya. Basazeeko konvoyi yonna, basazeeko emmotoka omuli n'ez'amawulire, basazeeko kumpi buli muntu yenna nga teryakkirizibwa kudda maaso, teryakkirizibwa kudda mabega. Ekigendererwa tekitegeerekese naye ng'okusinza ku actions ezirabiddwa akamu ebikimu ku bigendererwa kubadde kwagala kukwata oba ku arrestinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngenda kukuleetera ebintu bino gye bitandikidde era ogenda kubiraba nga bulijjo. Kkiriza tujjewo akalango kano kamu tubeere nga tukulukuta. Mugazi obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe era akyali naffe ku mukutu guno. Atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga n'ebanga etambula. Nkugambye emmotoka gye batandikiddeko ne bagikumamu omukka ogubalagala nga bw'olabye mu katambi k'entandise nako era kenkuwadde obulungi ennyo. Wabula njagala kukulaga scenario ku scenario byonna nga bwe bibadde. President agezezaako ku approachinga abasajja bano n'okubabuuza ebibuuzo newankubadde nga ansa zaabwe zibadde ntono ng'akabonero akalaga nti abantu bano bayina gye babadde bajja ebiragiro era nga babadde bagenda maaso n'okuba nga bakola. Abamu balabikako nga balabika si bye baagala okukola wabula nga bayina ebiragiro bye bagenda maaso n'okubeera nga bawuliriza. Ebagamba obudde buweddeyo. Bulijjo bwe tukampeyini bwe tuva ku lwale tugenda ne twebaka mu hoteri enjera ne tugenda wetunukulira. Olwaleero tubadde tulina kampeyini nga Muria era tusulewo hoteli zaffe bazibukinze dda naye lwale yaffe kuba tubadde tetunatuuka bagikubye mutiyagasi ne bakubawo abantu. Naye kati bagaddewo batudde ku road block nga bwe mulabye poliisi n'amagye batulemesezza okugenda okwebaka. Era wano we tuli mu Kisenyi tetumanyibwa bwe tuli baadde baagala nti ate tuddeyo emabega gye tutagenda. Tubagamba tugenda Muria tugenda mu hoteri kwebaka paka kati bakyagaddewo nga boolaba poliisi n'amagye. Kiki ekiddako nga embeera ekyaliwo ekisinga abantu bagenda maaso n'okuba nti balemerawo? Tetumanyi kye bateekateeka tukolako nga bwe ŋŋambye eggwanga nti babulunguludde wano n'amagye
batuganya ogenda okwebaka mu hoteli gye tulina okwebaka. Tewali atunyonyola nsonga lwaki batukwatidde wano, tewali atubulira lwaki batusibidde wano, naye buli muntu agezaako okulaba nga bolabe bannamawulire babafuuyidde pepper spray mu maaso. So tuli wano mu motoka tulinze kulaba ki kye bazzaako. Tweyanziza ye Robert Kyagulanyi. Yes, embeera bwetyo bweri ebiera ebadde ya bunkenke nnyo, wabula bino byatandikidde wajjukira nga bino tebinnabaawo. Basajja bano batandise kukola effujjo misana. Abamu ku bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform bakwatiddwa, abamu bakubiddwa bubi nnyo naye ng'ekigendererwa tekinnategeerekeka. Omu abadde bannamawulire, omu abadde abawagizi, omu abadde kumpi buli muntu yenna yabadde asembera, balabiddwako ng'ab'ebyokwerinda bakola effujjo, era nga bwino gye byatandikidde basoose kumubulookinga kumugaana kwogerera ku venue eyabadde etegekeddwa mu district y'emu. Kyokka ate oluvannyuma bamaze ne bamubulookinga obutatuuka ku venue, obutatuuka ku accommodation wabadde agenda okubanga asula. Kati nga balinga abagamba takkirizibwa kwebaka mu hotel, takkirizibwa kwebaka wonna wabadde wapangisiddwa, nga balinga abagala asule mu kibira kubanga bwe babadde bamukwatidde, bwe babadde bamutwalidde mu ambush wabaddewo ngeri ya kibirabira. Wabula nga byatandise misana ng'era biraga obubonero nti wandibanga waliwo ekiteekebwa. The truth, they know that this is injustice. Look at these politicians. Look at what the people are doing. Abasirikale basazeewo kuba bantu ngumi. Jango injire wano, Blackboard, jango injire muno. Jango injire mu yange. Mupulire wa injire muno. Mupulire wa injire muno. See what the police is doing. Shame on you. Shame on you, Afande. Shame on you. Look what they're doing to our uniform. Look what they're doing to the Uganda police force. Shame on you. How can you beat people? How can you beat innocent citizens? You know that I'm not breaking the law. Why don't you arrest me then? Why don't you arrest me for breaking the law? I am a citizen of Uganda. If I am breaking the law, you arrest me then. If I am here illegally, arrest me. If I am campaigning against the law, arrest me, please. Arrest me now. Arrest me now. I am a presidential candidate, and the Electoral Commission knows that I'm campaigning here in Katapui. Shame on you. Shame on all of you. But we are going to change this. You are also a slave. We are going to liberate Uganda, and we are going to liberate you too. Look what the police is doing. Keep this on your camera. Cover it on your camera. Shame on them. People, power! You should be ashamed of yourself. I am supposed to be campaigning here. Well, now that the people see, you're even shy because what you're doing is wrong. This is wrong. This is wrong, my brother. You are doing the wrong thing. You are doing the wrong thing. This is wrong that you're doing. It is illegal. Abandon I am. You are. Kati wono bwabadde budde bwa misana era babadde bamubulookinga okugenda ku rally venue we yabadde ategese oba yadde ategekeddwa okubeera ng'agenda kuwogerera. Kyokka ebyo tebyakomye eyo, babadde bamaze omubulookinga eyo era ne wabadde agenda okusula ne bamubulookinga newankubadde ng'agezezaako okuba confrontinga n'okubabuuza musango ki gwakoze neera nga bw'omanyi approach ya police n'ebitongole ebyokwerinda byonna bwe bitera okuba nga bikola. Wabaddewo akanyoolagano naye njagala kukulukira nsonga ku nsonga otegere bulungi nnyo ensonga eno etambudde etya. My hotel station for that. Sir, I have slept in hotels. Okay? I don't sleep in the bush. You are the man that has been following me everywhere I go. You know I sleep in hotels. I don't sleep in bushes. I don't know why today you are blocking me from entering the hotel. What do you want to do to me? You are failing to. I've been moving with you and you had good I am inside my car. The problem, you want me to listen to you. Allow me to go to my and you are hotel sure that and I've been sleep. moving with you. I have been moving you and you have been moving very well, coordinating with the police on the ground. And then you agree on the venue. But here you are to agree with I the have police never on the ground. agreed with you where I sleep. It is my right. But you agree with the police. Even me, I've never agreed with me. I agreed with you. But you agreed with the territory police. With who? This is where I'm going to sleep. And you eventually go there. Sir, I book my hotel and I go there. And that tell your people to stop spraying us with pepper spray.
Now, allow me to go and sleep, please. You know what you're doing is illegal. You're not supposed to stop me from going to sleep. Okay? You stopped me from campaigning, even if I still had a few minutes. That one I did not stop you from campaigning. Now, allow me. You actually refused to go to your campaign venue in Ochorimongin. You refused. Your campaign venue was Ochorimongin. I did not stop you. You only left Ochorimongin. You came in the middle of the town. I was not telling you. Go to your campaign venue in Ochorimongin. Not in the middle of town. Don't use me that I deny you to go to campaign. You are in Katakwi. Campaigning is supposed to be Ochorimongin, not in the middle of town. Is that refusing you to go and campaign? Electoral Commission knows you are supposed to campaign in Katakwi. In Ochorimongin. Kubadde kwagala gezaako kukwata president era nga bw'olabye omusirikale oyo omusajja oyo gw'olaba y'ono mu kifaananyi amannya ge sennaba kubanga ngafuna naye ngenda gakutegeeza. Kigambibwa ekyewunyisa ku musajja ono si ye DPC oba si muduumizi wa poliisi mu kitundu kino oba mu bitundu bino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde agenze. Ebitundu ebyenjawulo nga program bwe yabadde si omusajja ono si waayo wabula ali omu ku bano ababadde nga bamugoberera. Jjukira omukulu amayiddwa nga Afande Mukiibi y'omu ku abo abasirikale ababadde nga bagoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu buli wabadde agenda okukampeyinga. Kakati ebimu ku bikolobero ebizze bikolebwa omusajja oyo gw'olabye ng'ataddewo nnyo embeera abadde abibeeramu era agambibwa okuba nti oyo naye alina kyamanyi ku ebyo ebibadde bigenda era gw'obadde olabanga nnyonnyola. Kakati omusajja oyo amannya ge ngenda kubeera nga kutuusaako wabula agezeza baafande bonna oluvannyuma lw'okubeera nti president abadde nga abatadde ku nninga musango ki gwe tumenye, musango ki gwe tuzzizza, balemereddwako okubaako bye bannyonnyola wabula ezimu ku nsonga ze bannyonnyola nga tezigatta. You blocked me from sleeping in Amuria. You yourself, you have been blocking the roads all day. I don't know what wrong I've done to you people. It is 10 o'clock. Allow me to go and sleep. I am going to sleep. What is wrong with somebody going into a hotel and sleeping? Every hotel I sleep in, you surround the place, you beat everybody out. No, I just want to sleep. Allow me to sleep. It is my right to sleep. Allow me to sleep. I've booked a hotel. Please. Okay. Thank you for using me that I blocked you. But when I stopped you in Amuria, you told me you booked a Nekus village. No. I told you what. Say that again. Say that again while looking at me. You talked of a Nekus village. Who, me? Your team. Who, me? Which team? The team you are moving with. You know you are lying. You are talking to me. You have been talking to me. When I was leaving you from there. Now you are lying and you're looking at me. I was supposed. Now, have you come to argue or to? I just want to sleep. I booked a hotel. The problem? I booked a hotel in Amuria. You blocked me from sleeping in Amuria. You said I go and sleep in Soroti. My advance team came and booked a hotel. My hotel is there waiting for me. Now you are right. It's 10 o'clock. You are right. Allow me to go and sleep, please. You are right when you tell me your advance team came and booked a hotel. Your advance team told me that. Which advance team? Now, which advance team did you send? My friend, you just told your friend the organizing secretary of my team is at my hotel right now. Okay? When they told me that you are coming and we should Who told you what? You are talking to me your now. Advance team. My advance team is Dr. Kanabi is at my hotel right now. He's waiting for me and you're blocking me. And they were communicating that they are doctors. Communicating to who? So can we? Do you think they're still there? Yes, sir. Yes, allow me. You follow me. Let us go there. That is what I've been asking all along. Okay, the time we have taken here. Let Mr. Kanabi come here. Can you imagine? The hotel is there. Let Mr. Kanabi come here and we agree with Mr. Kanabi. You are talking to me. I'm his leader. Okay, I am the candidate. Can you imagine? Are you listening to yourself? Very well. Okay. If you're listening to yourself, let me say this again now. I'm glad cameras are watching. You blocked me from sleeping in Amuria. Okay? And I said, fine. You said go to Soroti. I sent my advance team. They have booked my hotel there. When I'm just about 5 minutes to the hotel and you block the road. Unblock the road. Follow me with your police. Lead me to my hotel and I sleep. As simple as that. What is so hard about that? Yeah. My hotel is booked. Allow me to go and sleep, please. You see, you are that person that needed protection, that should be protected as you carry on with your campaign. Sir, if you want to protect me, you don't protect me by tying me here for 3 hours.
Bino nno oyinza okubiraba nga w'obiraba naye ensonga ziri serious era ng'oluvannyuma lw'ako akavuvu ngano oluvannyuma lw'ensasagge ebaddewo His Excellency akatambi kano munzikirize nkabalage kiyinza obutalabika bulungi nnyo naye munzikirize nkabalage oba oli awo omuntu ayinza okutegeera ekituufu ki ekituusiddwa ku president oluvannyuma lw'akatambi kali kenkulaze nga bamukuba tear gas tebamukubye tear gas yekka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse n'okwoza ku mmunye bwe ngamba okwoza ku mmunye kitegeeza kukaaba yonna gy'osinzira okubanga gy'olabira yonna gy'osinzira okubanga gy'owuliriza bino njagala oteebereze kiyinza kuba bulumi buyinza kuba bwenkana ki obutuusa omuntu omukulu okukaaba abasajja b'ebyokwerinda bwe bagenze maaso n'okuba nga bamutuusaako omusajja oyo gw'olabye nja kwongera ekifaananyi ekyo era nkusuubiza ggwe agoberera omukutu gwa Red Zone TV amannya g'omusajja oyo nja kugafuna era nja kugaleeta tujja kugabalaga amannya ago gamanyiddwa naye nze wano nga bw'omanyi ensonga ezibadde mpanvu nnyo sisobodde kugakapukyalinga era ensonga nja gireeta ng'emaze okuba ng'ekakasibwa bulungi nnyo ebikolobera ebikoleddwa ekyamazima weetaaga okubiraba naye nga bwe nkugambye ngenda kukuleetera olutambi lwonna nga gye bitandikidde Mukulira atuule. Tutuula. Batuka president bagikubye mu tear gas. Bagikubye mu tear gas batuka president. Motoka bagikubye makatebe ka tear gas. Muleka atuule. Muleka mugamba atuule. Tuula president. Tuula. Abe. Dani atuule muno tear gas sagala agisibe lujegere Dani sagala agisibe atuule omukulembeze bamukubye tear gas nga bw'olaba emmotoka President Tuula tugende motoka bagikubye mu tear gas munda Dani motoka bagikubye mu tear gas president hello bana bawulira Dani motoka yonna ejjudde tear gas eno motoka yaffe ejjudde munda mukubye wansi soko kirize empewo element ekwata omukka tekusigalamu soko sumulule osooke ire motoka esooke naye ekegereza eba sprayinze mu motoka munda tebagisika what do they want Tuula
ndabika mbadde siri supposed kulaga katambi kano naye ate oba oli awo singa mba sikakulaze ensonga eyinza obutavaayo bulungi nnyo so munsonyiwe era munzikirize akatambi ako kabeere nga kalagibwa ku mukutu ogwa Red Zone TV ekintu ekitalabika bulungi nnyo okulaba president nga ayoza ku mmonye naye ate mbadde nina okukabalaga kakati njagala tutambulire waawo ensonga etegerekeke ate tusobole okuba nga tuggusa bulungi nnyo ensonga esinga obukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati embeera ebadde ya bunkenke nnyo nga bwe nkugambye agudde mu ambush ebiddiridde ebyo ambush tebadde ya bulijjo njagala noogoberere bino bitutuze nga tubikutuusako nga bwe badde nga biba wabula ebiseera ebisinga waliwo ebimu ebitatera kuvaayo bulungi mu kamera kakati ekibaddewo olunaku olwaleero kimaze okuba nga kikavalingibwa muganda wange Ronald Buganda Mugenyi akolera ku mukutu gwa Ghetto TV mumusaasireko nnyo kubanga omusajja oyo yatuula ku motoka yeemu ne president kuwatula mujjukira mu kalulu ka 2021 Ashraf Kasirye eyatuuka okukubwa rubber bullet eyali etagetinza okukuba president yakuba Ashraf Kasirye musajja wattu bambi ne wetwogerera olwalero akyali mu ggwanga lya America afuna bujjanjabi kakati mu kifo kyennyini we yatuulanga Ronald Buganda Mugenyi kakati ate yatuula mu kifo ekyo era ku kamera yeemu eya Ghetto TV katolooza embeera etuusiddwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu president Ronald Buganda Mugenyi mumusaasireko mukutu oli ku gwa Red Zone TV we bali kubanga okyagoberera embeera eno njagala olaba akatambi kano tubeere nga ate tutambula Yes, kakati nga bwe nkugambye eno ye full video era ogenda kugifuna yonna njagala ogiwulire bulungi nnyo okusinzira ku mbeera nga bweri mugenda maaso n'okubanga etambula wabula nga bwe nkugambye nti ngenda kukuleetera police statement gyemaze okubanga efulumya kati nga sinnakuwa full video njagala okkirize nsooke nkulage statement oba tusooke tuyiteeyite mu statement ey'ekitongole kya police gye bamaze okubeera nga bafulumya mu statement eno njagala owulirize bulungi nnyo abasajja bo boogedde ki bagamba ki era bo nsonga ki ze batadde ku mmeeza mbu ze zibaviiriddeko kugenda mu maaso n'okubeera nga bakuba oba nga batuusa obulabe ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu police efulumiza ekiwandiiko kye njagala tuyiteeyitemu nga bwe nzize nga nkugamba wano ku mukutu gwa Red Zone TV ensonga tugireeta tetugireka bulesi mu bbanga ambush His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'aguddemu njagala kukulaga police egambye etya bafulumiza ekiwandiiko era ng'ekiwandiiko kino ekisookedde ddala bakitadde ku mukutu gwabwe ogwa X ogulina ne blue tick Uganda Police Force ulira we bagambye mu kiwandiiko kino kye njagala tuyiteeyite mu FMB bagambye batya statement on incidents of political activities involving the NUP presidential candidate in Katakwi and Kapera Byong nti statement ya police kwezo activities ezigenze maaso Katakwi ne Kapera Byongo today 17th December 2025 the National Unity Platform presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu was scheduled to conduct campaign rallies in Katakwi district at Toroma Primary School and Toroma Town Council. Karimogin Primary School, Katakwi Town Council and Usuk Sabo County. In Kapera Byongo, the scheduled venue was Kapera Byongo Primary School in Amuria district. The previously agreed campaign venue were Amuria Secondary School and Orogo Town Council playgrounds. Robert Kyagulanyi Ssentamu arrived from Kamuli via the Gweri Toroma Road en route to Toroma Primary School in his scheduled campaign venue. Along the way, he made 2 unauthorized stopovers at Gweri Trading Center and uliriza. Police eringa egezaako okujustifying oba okutegeeza nti ezimu ku nsonga lwaki baatuusizza obulabu babaakoze zi ambush ez'enjawulo n'okumubulookinga naddala mu budde bw'emisana okubeera nga tatuuka wagenda kwogerera mbu yayise mu kkubo eritamukkiriziddwamu. Ekyokubiri bwe yakoze stopovers eziri unauthorized yayimiriddeko okwogerako n'abawagizi nga takkiriziddwa
kyokka jjukira bino tuzenga tubiraba era police wano mu statement sijja najimalayo statement ya police kankuwe full video nkulaga ebintu nga bwe bibadde tubeere nga tutambula kubanga statement eno ekyamazima eyinza okunyiiza naawe ampuliriza nga nange bweyinza okubanga enyiiziza kakati saagala ate ngende mu nsonga eyo njagala nkuwe video eno olabe ensonga nga bwe zibadde zitambula olabe ebigambo oba obunkenke ekitongole kya poliisi bwe bataddewo olabe obutujju olabe ebikolobero ebikoleddwa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga sinnakuwa video kiriza nyongera okujjukiza ku mulanga gwaffe ogwa fulaaga bannange mugule fulaaga osobola okuteekayo fulaaga bw'oba otunda fulaaga osobola okuzisala ku bbeeyi bannange mulekerawo okutuseera fulaaga temulinnyisa bbeeyi ya fulaaga nti olw'okuba tuli mu kuzigula basaba busabi era twongera basaba mukendeeze ku muwendo gwa fulaaga si lwakuba nti His Excellency yaduumira nti fulaaga tuzeetaaga ne mulyoka muzirinyisa ebbeeyi bambi muzikendeezeeko buli munnayuganda yenna asobola okubeera nga afuna fulaaga ffe wano ku mukutu ogwa Red Zone TV tukyagenda maaso n'okuba nga tuzikuŋŋaanya era tukyagenda maaso n'okuba nga tukola omulimu gwaffe ogw'okuzigaba neebaza abatutuukiridde ne mutuwa fulaaga neebaza abacontributing nga muyita ku nnamba ezo neebaza abakola kyonna ekisoboka okulaba nga munnayuganda afuna fulaaga kubanga kyategeerekese nti kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo era njagala kakati nkuwe akatambi full video ey'ebyo ebibaddewo oluvannyuma lw'ensonga eyo tubeere nga ate tweyongerayo njagala olabe video eno olabire ddala president kiki kye bamutuusizzaako bino byonna nga tebaagala agende kusula waabadde ateekeddwa kubeera ng'asula ekiro eky'olunaku olwaleero. Motoka y'omukulembeze mabega bagitaddeko kabangali y'amagye ne mu maaso tedda mabega tedda mu maaso bagisibidde awo tedda mabega tedda mu maaso awo bagisibidde. Kugambye buli munene ali wano bw'omanyi buli munene ab'amayinja bonna bali wano bali eyo gye bawera ode bali Poliisi emugambye noonya wooteeri endala gy'oli